Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kyongezaayo okuwandiisa abeegwanyiza okukwatira ekibiina ekyo bendera ebbanga lya mwezi mulamba nga bakwata empapula. Kino kiddiridde bannakibiina okwemulugunya nti bangi baasibiddwa ebweru ate ng'abalala empapula zaabwe ez'obuyigirize zaabaddeko ebibuuzo. Olunaku olw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kabadde kakomekkereza enteekateeka eno kyokka emirimu gyabwe ne gitaataaganyizibwa ab'ebyokwerinda. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Jennifer Chemutayi agambye nti newankubadde bongezaayo okukwata empapula naye bataddewo obukwakkulizo obugenda okugobererwa abeetaaga kaadi y'NUP. Ono agambye nti tebajja kukkiriza muntu yenna agenda okwewandiisa ng'awerekeddwako ekibinja ky'abantu tikubanga kiyinza okuviirako okutaataaganya enteekateeka. Chemutayi akinoganyiza nti abantu 5,000 mu kiseera kino be baakajjayo empapula ku bifo eby'enjawulo kyokka nti omuwendo gusuubira okulinnya. The Election Management Committee wishes to appreciate the thousands of Ugandans who have expressed interest in running for the various positions under the National Unity Platform. While the numbers have been overwhelming, we have received requests from many people who could not beat the deadline for the various reasons. Among the reasons include the long periods required to verify academic documents by UNEP and National Council for Higher Education. In light of this, we are extending the period for receiving expression of interest at all points initially communicated to you. Mungeri yemu Chemutayi ategeezezza nti ebifo byonna okwetoloola eggwanga balinako abantu abagenda okubivuganyaako kyokka nti okusoomoozebwa okuliwo ti ate ekifo kimu okisangako abantu abasukka mw'omu. Omu ku bakungu ku kakiiko k'ebyokulonda mu NUP John Mary Sebuufu naye akkaatirizza nti omutawaana gwe boolekedde gwe gw'okukkaanyisa abantu abalwanira ekifo ekimu tikubanga bangi abeesimbye ku kifo naye ng'omuwendo gwabwe gusukkiridde. Mu ngeri y'emu Sebuufu awanjagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga okwanguyizaako abantu abeetaaga okukakasa ebiwandiiko byabwe eby'obuyigirize n'asaba ebitongole ebikuumaddembe okukomya okutaataaganya emirimu gy'NUP. Okusomoozebwa kusinga kubadde nnyo byakwerinda olunaku lwajjo mwalabye nga tulinga abali mu ddwaniro wano abeebombola nga babyambadde tiyagaasi yavuze ebintu bingi byali bigenda mu maaso ebiva mu gavumenti eyawakati okulemesa enteekateeka eno naye nga bagezaako era kendeeza namba ezo nga wala abantu basusse obungi kanga bano bo balaba nga vibe erinnye ng'ewaabwe vibe eri ku zero naye balaba vibe eno ng'erinnye eyawano mu NUP banyiga bunyiizi nga badipulinga poliisi jaji maje kutiisatiisa abantu ye challenge nno esinga obukulu. Eyokubiri ebadde ku UNEP ne National Council for Higher Education okuggyako abantu sente nnyingi ez'okuverifyinga empapula. Eyokusatu ebadde mu communication yaffe mu systems okulaba nti nga tubagambye babakulembeze abeeyo abali ewala okutuuka ku centers gye balina okutwala empapula zaabwe. It was very challenging. Ebyo nga bikyali awo omuwendo gw'abantu abajjayo n'abazaayo empapula mu kibiina kya NRM gweyongedde era banna NRM beeyiye mu bungi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku luguudo kya Ddondo mu kibuga Kampala nga beetegekera akamyufu k'ekibiina akagenda okubeerawo nga 16 omwezi ogw'omusanvu. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyi waliwo abantu 14 abayiseemu nga tebavuganyiziddwa nga kuno kuliko ababaka ba paalamenti 10 ne bassentebe ba disitulikiti 4. Abamu ku bayiseewo nga tebavuganyiziddwa kuliko sipiika wa paalamenti Nalongo Anet Anitamo ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukedya eyaliko minisita Vincent Bamulanga Kisempijja ng'ayagala kifo kya Kalungu East, Kiseeka Salimu ayagala kifo kya Bukomansimbi North, Nakawuki Susan Nsambu ayagala kifo kya Mawokota South n'abalala. Dr. Tango Odoyi era akakasizza nti omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni tibwabulwa era ssentebe wa NRM wakukomyawo empapula ze ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu era olunaku olwo lwagenda okusunsulibwa. Poliisi mu kibuga Gulu ezinzeeko hotelo ya Sanyu awaafiiridde omuyimbi Daudi Mugema ng'etandikiddewo okunoonyereza ku nfa ye. Daudi Mugema yafudde kibwatukira nga yafiiridde mu woteeri eyo
gye yagenza akawungezi k'eggulu era kitegeerekese nti yasoose okusanyukamu ne banne naye kibabuuseeko okukeera ku makya ng'ono yafudde. Omukulembeze w'abayimbi mu ggwanga Idrisa Musuuza amanyiddwa ennyo nga Eddie Kenzo awanjagidde abayimbi banne okukwatira awamu okuziika munnabe mu kitiibwa basooke basse enkayana ku bbali. Kenzo agambye nti Daudi Mugema abadde muyimbi wa nkizo nnyo mu ggwanga lino ng'abantu balina okuteeka ebbali enjawukana bamuwerekere mu kitiibwa. Idrisa Musuuza ategeezezza nti omuyimbi ono abadde ayimba ennyimba ezitamansa ntungo n'agamba nti ekisaawe ky'ebyensanyusa kifiiriddwa omuntu ow'enkizo. Mugema abadde muyimbi mulungi, ayimbye ennyo ennyimba naddala ezibuulirira tugenda mu misinga nnyo Mugema. Nga bw'omanyi ensi bw'etyo leero lwono enkya lwa mulala bitunyoleddwa nnyo kubanga tuviibwako omuyimbi abadde omulungi. Enteekateeka tezinafulumizibwa, tunaba tumaze okukola enteekateeka tujja kuba tubabuulira ssebo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omulamuzi alina eddembe okugaana okuva mu musango nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Omuntu yenna ng'alina omusango mu kkooti maaso g'omulamuzi olina eddembe okusaba omulamuzi oyo awulira omusango ogwo oba omu ku balamuzi bw'ebanga kkooti etulako omulamuzi asukkamu omu okuva mu kuwulira omusango ogwo, naye ng'olina okuleeta obujulizi obw'enkukunala obulaga nti omulamuzi oyo ayinza okubeeramu kyekubiira olw'ensonga ez'essimba, kubanga ssemateeka egamba nti omuntu alina kuvunaanibwa mu maaso ga kkooti eterina kyekubiira. Wadde nga si tteeka nti bw'onoogamba omulamuzi oba bw'onoosa mulamuzi aveemu ateeka okuvaamu, okusalawo okusigala mu maaso ga mulamuzi oyo, okusalawo okuvaamu oba okusigala ng'aguulira kasita ye aba ayinza okulaga nti tayinza kuvaamu na kyekubiira. Nga leediyo ya Kabaka Kyabasa ejaguza emyaka 29 ng'eweereza Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu abantu ba Kabaka ne gye buli eno bakyeyanza maaso moogi eyasiima n'atandikawo leediyo eno eyafuuka eddoboozi lya bonna. Omwami wa Kabaka ow'eggombola Ssaabagabo Muduuma mu ssaza Mawokota Yusufu Musoke yeeyanzizza nnyo nnyinimu olw'ekirabo kya Kyabasa kye yawa Obuganda gy'agamba nti yankizo nnyo mu buweereza. Njagala okwebaza obuweereza obulungi n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka eyatutandikirawo leediyo eno. Emyaka mu butuufu 24 oyinza obutakikkiriza nga ffe abawuliriza olabanga emyaka egyakagenda okuweerezebwa 10 olw'obunyuvu bw'ebintu ebibeerako n'obujulize bwayo n'emperezazaayo ennungi. Era njawo okwebaza abakulira CBS olw'okutukola obulungi ebbanga lyonna ebyakazigizigi. Mu ngeri y'emu Ssaabagabo Yusufu Musoke atendereza nnyo Kyabasa olw'okukulaakulanya abantu bonna awatali kwawula mu mawanga, eddiini oba ekikula. Amaaso gonna, ebirowoozo byonna, ebbanga lyonna abantu babusiba ku CBS. Ne bw'oyita obuyisi mu leediyo wokka owuyo obuwuligi nga CBS ekola ki? Ekinta. N'olwekyo tusaba mwongere amaanyi n'obuweereza, Mukama abayambe ate mweyongere emyaka emiranga 10 n'okweyongerayo nga muweereza obulungi. Naye abantu b'e Muduuma basiimu ne sikusiima yonna obukusisina nange gye nyinza birojja kubanga tebirojjeka n'ebirungi abantu bye bakasiye ku CBS, enteekateeka z'ebyobulamu, ez'obulimi, obujjumbize n'okukunga obukunzi abantu kikulu nnyo. Kasumba Ivan omutongole w'ekyalo Muduuma yeebazizza nnyo Kyabasa olw'okubeera eddoboozi lya bannayuganda. Nsooka okuyozaayoza Kyabasa ey'obujjajja okubeera ng'eweza emyaka 29 mbetuweereza nga Obuganda mu ne Uganda. Era tusiima empeereza yaayo yeetutuusaako mu Uganda yonna era ne Buganda. Twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutulowoozaako mu mbeera etutuusaako amawulire amalungi ate agatuyamba nnyo okwekulaakulanya obulamu bwe bugagga. Dr. Kato Dungu annyonnyola emigaso egiri mu kutambuza ebigere tigiyambako okutangira omuntu endwadde. Okutambuza ebigere katundu akamu
kukola exercise. Buli lw'okola exercise otandika okwokya amasava amabi agali kugenze ku mutima oba mu misiwa oba ku bibumba ne gakuleetera okufuna endwadde nga pressure oba endwadde ez'omutima n'okufuna sukaali. Era okutambuza ebigere nga tugambye nti kukola exercise kikuyambako n'okwewala okulumwa ennyo ennyingo naddala mu abo abatuula ennyo abatambula batudde era n'obeera ng'osiiba otudde mu woofiisi era n'oddayo ng'otudde. Kayambako nnyo kubanga amagulu gamanyiza exercise n'ennyingo kubanga tezikuluma. Ng'eggwanga lyetegekera okukuza olunaku lw'okukuuma obutonde bw'ensi, ekitongole ekirabirira obutonde ekya NEMA kyagala bannayuganda bafeeyo okukuuma obutonde bw'ensi awatali kubalunda bulunzi n'okubajjukiza nga buli kadde. Olunaku lw'ensi yonna olw'okwefumitiriza ku butonde bw'ensi lukwatibwa buli nga 5 omwezi ogw'omukaaga wabula olw'omwaka guno lwakukwatibwa ku kisaawe kya Kigezi High School mu disitulikiti y'e Kabale enkya ku Lwokusatu ku mulamu ogugamba nti ffenna tusobola okulwanyisa okumansa pulasitiiki okukosa ennyo obutonde bw'ensi. Omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Museveni Tibuhaburwa yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu ku mikolo egyo era ng'olw'emirimu egibadde gimuyinza ebiseera ebyo kyekyaviirako okukyusa olunaku luno. Ab'ekitongole kya NEMA bwe batyo bakoze bulungi bwansi mu kwetegekera olunaku luno era Francis Ogwalo omukungu mu NEMA bw'abadde akulembeddemu kaweefube ono agambye nti ekiseera kituuse bannayuganda okweggyamu endowooza ey'okwagala okubasindikiza ku kukuuma obutonde bw'ensi, ensonga y'okukuuma obutonde bagitwale nga nkulu beekubirizenga bokka. Somebody is walking on the streets, after drinking and finishing the juice or mineral water, the person just throws the bottles anywhere, wherever that person feels like. Now, in places where you go in this world and find it is very clean, citizens are very responsible. They will make sure that if there is a dust bin for collecting that, they put it there so that the municipalities come and collect. So let's not first of all look at what is government doing to enforce the law to compel private sector only, but the individual. What are you doing with the waste that you have? If we can do that, the city. Mu ngeri y'emu Ogwalo agambye nti bafubye okukola ebikwekweto okutangira abatatta n'obutonde bw'ensi, bw'ati asuubiza nti essira bagenda kuliteeka okusomesa bannayuganda beewala okutyoboola obutonde. But we shall try the enforcement we can, but the biggest benefit will be if people can change their attitude and see waste management as their responsibility. Living in a clean environment as their responsibility and not keep pushing it off. You know, NEMA, you have not done this, you have not done this. What have you done on your part? You can't throw rubbish and keep saying you are doing nothing. We expect people to behave much more responsibly. The benefit of a clean environment are many. You live longer, I already said that, because the food you are going to eat, the air you are going to breathe, and every other thing you get from the will not be contaminated. But when we pollute the environment, we eventually pay the consequences. We are having